eyenkana n'omutindo. Obulungi ngera we yanditudde ku makage tusooke tufune ekifaananyi awo njagala munkwatira ekifaananyi bwatyo omwana omulenzi Sebiri Mukasa Henry ayita oluliruli n'omu bannaye mukubeko mu ngalo kafube enfufu ekagwira muwereere kwatako ne ku mugagga munne investor otyo kati omuko agamba nti ebbaasa eraga obugagga bino byakwambala simanyi makanzu simanyi biki obubaka bwonna abutadde omwo investor otyo kwateko mu ngalo otyo namukwasa sebumuko otyo kiriza ekirabo kino kivudde ku ntobo ya mutima gwange pulira ng'era kwekuggulawo okkirize otuwa omukisa mbe ne Diana mu bufumbo obutukuvu sooka omumpere haaga mutabani mumpere haaga olaba abaana be baagala okwankanankana naye ndowooza waletiza ez'enjawulo era ebenga eguka ey'okulya obukosebwa kati byonna nga bwe tubiwulidde ssebo muko ono omuyita otya ono omuyita muko wange kiwedde yangu lulimu olukucenga nde wakoze aho wakuye imani zasubizeho kandi wakoze guhesha urugo rwacu icubahiro wakoze cyane ntabwo ari magambo gufite amen
emu 0. Okulisa kujja kuba kwa lunaku luli. Asobola omusongera ku kyapi. Ku ssaawa eya cake. Anti nga bw'okimanyi nti nomunaye kubeera nga kwanjira buli omu yeeriisa. Paka ku lunaku luli. Oti akugiddeyo ogunene. Ngera omusajja omugabibwa abeera ngaba binene byereere. Naago mukwasa. Omukwasizza. Omukolo naye tabadde mu binaagulaga ttaaki. Kuzaakuza. Alina akatayi. Ngaba binene binene. Naye singa talya singa afaanana bw'ati. Singa talya singa afaanana bw'ata. Ne banywa. Nebakola abaasoma. Naye nkubuulire ekyondekedde ku kyalo kuno. Enkokola ziri wano bakuba bannaabo osanyukamu ki ewaffe walyoze. Sibyagala. N'ekitundu bw'atyo agenda kukwatako kati nalina mukwano gwe kiba kya Mukama. My Princess Diana. Era munaye essaawa zino Mukasa yakoze endagaano n'aleeta engagement ring n'agamba mukwano nze nkutaddeko empeta eno ate paka ng'oninze ku lunaku luli. Bano bonna ababadde balina essuubi munnaye nedda olunaku lwaleero ngisibye. Sibira wano nkujjako ekikoliko kya sitaani ekireeta obutabawo okukumbugattibwa ne kawa yenna abadde akutunulira oba omwana oyo muliiseeko ako kenyini kolikoojeyo bambi kikyabala okubikira kipeti waawo kati jabaako akotaata eyo yerafu y'omwana bambi yate ng'omugole akulaba ng'otudde olaajana. Kwebaza wabula okukwasa Mukama Katonda akolera ebirungi n'ezzadde lyo lyonna efune ebirungi ebyo omukisa okutalina bwinike. Kwebazizza ne mwamusi obuzzeeyo mundabira kubanga musaaliddwa nnyo obutaba nange wano naye nga mwebaza nnyo byonna byetutambulidde ebyankoledde. Mukama abampeera omukisa. Mbeera zonna mbebaza byazze wano buli kinoomu ngera okuddiza ekitiibwa Mukama Katonda era nga mbandiriza mube abajulizi nga tukola endagaano ne Katonda ey'obufumbo obutukuvu. Yaleese kabbo kamwala nga mulimu ebintu eby'enjawulo nga mulimu apple nga mulimu fruit bambi nga kiragira ddala nti nno Diana amisinga Mukasa. Bannaaye omwana ow'emmamba njagala nkugambe munaaye olina okumakinga sure nti nno omukwata ng'ekyatika nga mwomuyita princess era njagala ne bino ebintu byonna ekijjuliro kyakuleetedde kino ekya kabbo kamuwala njagala munaaye buli w'obeera okirowoozeeko era okimanye nti princess wo akwagala. Mpese ekitiibwa webale nnyo okuwuliriza eddoboozi lya Mukama n'oligondera. Kweyanziza nnyo Mukama akunyongerera omukisa ayongere ogaziya ensalo zo akuwe buli kyonna omutima gwo kye guyaayaanira akukulaakulanye akwambaza okuganja mu linnya erya Yesu. Buli kyonna kye wali oyaanidde mu nsi muno akikuwe. Kana akalabo Kono Henry akakuleetedde ogira olyalyako mukwano okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 okutuusa lw'onunda bange ennaku z'omwezi 5 wali ku Miracle Center wa Pastor Kayanja gira olyalyako mukwano nga bw'onkuuma. Ndi musanyufu ekijjulo ky'otuwadde era kyompadde ebuyinza bwa Katonda ngenda kugumira ku ekyo paka bw'omujja nga 5 tukola ekiragaano ekitukuvu mu maaso ga Katonda. Kitange taata omulungi kabaka njagala okukusinza nkusinza ssebo nkugulumiza Mukama olw'abaana bo bano taata mbaleeta ku nnamulo n'ekisa kabaka ssebo nga nsaba Katonda omwesigwa baddewo okulamu bwabwe ayi kabaka taata bwongere omukisa
yongera okubakozesa ayikitanga tagwa butaata yongera okubakulaakulanya mukama laba nga basazeewo okutambulira mu mbiri z'okubeera okwayikabakabaka ssebo musaata agulumiza okuyita mu mwana mu mbaga yaabwe batesitese ayikabakabaka webale nnyo Mukasa akuleeta mukolo gwamwe tugulagako Bukedde TV nawe ayagala Saturday edition gabeera $50 ate Sunday edition kabeera akakadde kamu paka olunaku ate Mukasa ne Princess Diana bwe munagamba I do kubanga munayo tusuubiza olunaku olwo era tuluwulidde webale nnyo kubeera mwami akuma your promise era katusabe mukama abateremu obwangu mu mikolo gyammwe naawe ateekateeka omukolo njagala omanyi nti no buli kimu kisoboka wekwate Bukedde TV oyiga ebintu ebyenjawulo ekintu kyo kibeere nga kiri very perfect wano tetojja kusukawo Mbowa Howard yasaze ebifaanani mubeere bulungi mweraba Nikan Resort kati kyekifo ekyogerwako ekisukkulumye ku birala mu kutegeka emikolo egya buli kika kyazimbibwa okutuukana n'omutindo.